mukyalubanga lwa Mindi omukulu yekolera erinnya ku Sakata Vibes Maanyi ga Mugongo obugalo yono musajja Maanyi ga Mugongo basabale bannyabo nsanso okubalaba bakulaba bulijjo bakwebuuza nze Maanyi ga Mugongo bone abeera babega wa kamera kati oha leero ndi mu maaso gaayo yenze mwenyini nyine bana ekisinza okuleeta Maanyi ga Mugongo kamera leero munyiivu nnyo obusungu ekisooka azze kuvumirira ekyokubiri alina akayimba big tune ayagala otuwa oba tusoose kayimba oba tusoose kubuvumirira twandibadde tusoose akayimba ako 1 2 3 enter akabenje k'ebidduka sike kabenje koka naye n'okufa nga tolokose boyi wange nako kabenje akabenje k'ebidduka sike kabenje koka naye n'okufa nga tomazizza mugazi nese bakonako kabenje abakazi nabo bazibu bakumazisa wanga abakazi b'ennaku zino akutunuulira ati mbutuufu naye n'obulwa engeri gy'omumazisa yali akolemyeko akabenje k'ebidduka sike kabenje koka naye n'okufa nga tolinnye ku nnyonyi boyi wange nako kabenje wali ogirigyeko gwe taata gwali mukusonga munzi nze nagirinnye wali ekajansi mutwalo gumu nga kwetolooza akabenje k'ebidduka sike kabenje koka naye n'okufa nga tonywedde ako nako kabenje okunywa amazzi sebo taata kale abakyala akabenje k'ebidduka sike kabenje koka naye n'okufa nga tolina mazzi mukyala naye ako nako kabenje kali kakutuuseeko nogwa munfu akabenje k'ebidduka sike kabenje koka naye n'okufa nga tosise boyi wange nako kabenje wali okirabeko ekikumu abaana bagamba nali mu WhatsApp group abaana ne bagamba mbusimanyi mbu okusika n'obutasika byonna byebimu kati ne ŋŋamba kweri ddala byebimu naye enjawulo obibaawo lwaki gwe Maanyi ga Mugongo tuvumirira nese kuvumirira wano ku Sakata Vibes by the omuntu asinze okunyiiza taata wa Fresh Kid anyiiza nnyo n'okumulaba obulabi bwenti ku TV mpulira obusungu mbula nakugijjako first of all okweyisa nga bavubuka mwani tuvumirira nese kuvumirira wano ku Sakata Vibes tuvumirira ddala nsooka nenvumirira omusajja omulala Bebe Cool alina buzibu emotoka tekyakola mawulire yiyo emotoka tekyakola mawulire emotoka ye sini yatutudde mu motoka wano takisi tetutuuka mugenda ne mutuuka eyeebuuka mu bbanga naye agenda netuuka erina kyanjawulo kimbuuliramu abaabisomye lya miliyoni ebya nekigasa ki efumba emmere ewaka zoona yafumba tugende ku kirala emotoka tekyakola mawulire tuvumirira nesikuvumirira yena wano ku Sakata Vibes nze kyenvumirira ye muntu agenda n'anaaba nadda nga sabuni ajjudde ebyoya tuvumirira nesikuvumirira yena wano ku Sakata Vibes omuntu anyiiza ye muntu atasaba mabira n'ogenda ogwebbako oli mu butuufu n'omaliza ng'oyagala tusipiika osokoole ebisigalidde mu mannyo tuvumirira bageraageranya batya omuyimbi aluddewo ne bamugerageranya ku taata wa Fresh Kid bankoze bubi nnyo wadde Big Eye byayimba tebinyumira naye tebasobola kugeraageranya ku Big Eye bamugerageranya taata wa Fresh Kid kibi nnyo ddala obusungu bw'amaanyi nnyo newankubadde Big Eye kale byayimba bisobola okunyumira abalala naye nze
byayimba byagaana. Olina n'abawagizi oli bakulingiza balaba maanyi nga mugongo kusakata vibes. Tuvumirira nesa kuvumirira yenna wano kusakata vibes. Vumirira Catherine kusaasira alina buzibu yagambye buli awagire NRM abanyirira naye mukazi anyirira. Catherine mukazi anyirira olimba nnyo olimbira ddala taama alina n'ekizigo kusasira jeri. Kale senga si kizigo ate nose babaako n'ekitaala naye senga si kizigo nno senga tatunula atyo alimba nnyo alimbira ddala. Catherine kusaasira naawe funa ebyokukola munnange sigala bajja kugoba ku stage. Catherine abantu banyiivu nnyo bayizawo abantu banyiivu buli omu asigale nga waali. Tuvumirira nese kuvumirira yenna yesebo gwani ayogedde bandabye neyanjudde dda maanyi banoonya maanyi era we batamufuna ono ali wano aba mulala wonsanga eri bayive mu byange mba mulala nnyo era bayinza okukozesa liri erinnya eddala naye nga lina eno maanyi ga mugongo wano kusakata vibes bayithawe mwebale kutulaba yesebo ebyo bye muwulidde si bya sakata